Alaikum abilize Herbal Products mbabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nza kubuuzaako nze Senga Mabirizi nannyini birungo. Gwe munaffe ali eyo kugamba nti teweerabira okusubscribinga, sharinga nga bwe twabagamba nti ngenda batuusaako stories ez'enjawulo, ebintu eby'enjawulo omuli okwejjanjabisa obutonde, omuli okutuuka ku muntu wa wansi, omuli okumanya ku bizibu by'abantu. N'olwaleero luneeno mbadde ntambula nensanga omukyala nenjagala okumubatuusaako atubuulire embeera gy'ayitamu. Teweerabira nti akaalo kendimu ndi Nazigo mu Kayunga era nga ke kaalo ke banzaalako. Gye nsangidde omukyala ono alina ebizibu bingi by'ayitamu, n'abaana baneeno bwe mubalaba waneeno bonna bamulekwa. Twagala tumubuuzeeko atubuulire mbeera ki gy'ayitamu, abaana baneeno abayimirizaawo atya, abalabirira atya abaffe. Taata w'abaana baneeno yamufaako ddi? Abaana tebalina baluganda baabwe balala, talina buyambi bulala bwonna wabujja. Gwe munnange ayagala okutambula nange mu story eno, tambula nange, subscribe, sharinga, tusobole okumanya omukyalo ono buzibu ki bw'ayitamu. Tusanyusa okukulaba nnyabo. Kale nnyabo, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaamu warahmatullah. Amannya gange ennyabo Ajala Nabukeera. Mbeera wano mu Nazigo 7. Abaana bano bamulekwa wano w'obeera? Wano w'embeera ge maka gange. Ge makaago. Mukyala Ajala, embeera ogisanze otya? Embeera enyigiriza lwa nsonga kuba okwebeezaawo n'abaana bano bupakasa. Tupakasa ntufunayo mawogo, tuyinza omunywerako amazzi, sukaali tewali. Omunnyo olusi lugaana bwe mba sipakasizza. Abaana baneeno nga bwe tubalaba waneeno abasatu gwe abazaala? Si nze mbazaala, Bazukulu. Bazadde baabwe balagawa? Bazadde baabwe baafa. Bonna baafa? Bonna baafa. Omaze nabo bbanga ki nga bamulekwa? Bano maze nabo ebbanga nga mu Gwokusatu omwaka ogwo taata waabwe yafa. Maama waabwe yasooka n'afa. Ne taata n'addako n'afa. Kitalo nnyo. Kaakati tubuulireko buzibu ki bw'osanga ng'oli n'abaana baneeno? Obuzibu bw'ensanga kale sirina buyambi. Tolina buyambi bubalabirira? Kuba yeggwe maama yeggwe taata. Abaana baneeno tebalina kika? Balinga abatalina kika kubanga nabuuzako ne bagamba nti oyo taata waabwe baali bakola ki? Baamuleeta buleesi wano naye kino si kika kye. Nnyina yamugaba nga si kika kye. Nga ne nnyina yennyini talina gw'alaba kubuuza. Nga talina gw'alaba kubuuza. Ate awo we yafiira. Kati abaana ne basigala mu bbanga. Nga nze ndi nabo. Nze nina okubayamba naye n'okubayamba sirina mulimu nti nkola. Wabula ndi awo bwe nti ompakasa. Opakasa ku byalo. Akuyambye n'akuyamba. Asobodde okunnyamba n'annyamba. Asobola okulabirira abaana bano. Kati emabegakaawo tubadde mu mbeera ya COVID newankubadde kati tukyagirimu. Embeera eyo ebadde yakusibira buli muntu ku muggalo. Obadde okikola otya? COVID yatunyigiriza nnyo newankubadde tetukola. Nga naye alisobodde okuwa. Talina olwaki? Olwa COVID. Kati y'embeera eyo gye mubadde muyitamu. Tutambuliramu bwe tutyo. Yakulumiriddwa n'akuwa ekyakuwadde. Osobola okulabirira abaana. Bano abaana otugambye bazzukulu bo? Ono otugambye y'ani? Ono Lawiya Babiwemba. Lawiya. Alina emyaka emeka? Ali mu myaka 4. Ate ono? Oyo Fatina Nakawumbe. Ate ono? Oyo Lanyani. Abaana baneeno basoma? Baali basoma olwa COVID ne babivaako. Bwe batyo nga basoma ne babagoba. Nga tolina kasente ka kubateerayo. Bwe mba nkafunye. Kale oluusi nga
n'omusomesa wabagamba kale ojja kunoonya mpola mpola. Ono COVID yagenda okujja nga ali mu kilasi ki? P1. Ali mu P1. Ate ono top class. Ate ono baby. Kati bano abaana bonna mu biseera biri nga batandise okusoma wali obasaasaanyizaako ssente mmeka? Kuba kati bwe twali tuteekawo ku Red Eseza nga 7,700. 7,700 buli omu. School fees ate uniform. Ne uniform z'okuzi 3,000. 3,000 uniform. Kati ako kwoteekera ebitabo, peeni, kalaamu. Obyo obadde obijjanga weera kupakasa nga wootugambye? Kupakasa bwentyo. Kupakasa. Kati gwe mama wano tukulaba woobeera. Oyinawo omwami oba obeera wekka n'abazzukulu bo? Mbeera nzekka n'abazzukulu bange. Obeera wekka. Obufumbo wabuvaamu bwagaana. Okusookera ddala ngenda ssooka nkwebaza olw'okubeera n'omutima omulungi ogulabirira abaana baneeno kubanga wadde embeera mbi naye abaana bo balaga nti nno balabika bulungi. Webale kubeera na mutima muzadde. Gwe wenna ali eyo atulaba ku Mabirizi Herbal Products, omukyalo ono ayina ebizibu bingi nnyo ddala, yeetaaga obuyambi bwo mukwano. Atugambye nti abaana bano bonna bamulekwa nga w'obalaba, nga we mulaba embeera ey'ewaka nga weeri, omukyalo ono yeetaagira ddala obuyambi. Apakasa bupakasa n'afuna kyaliisa abaana be. Ennyumba mugiraba yiiyo eyo gy'asulamu nayo si erabika obulungi, naye yeetaaga okubeerako mu mbeera nga abantu abalala. So gwe munnange ali eyo ng'olina omutima ogw'ekizadde, olina omutima ogulumirirwa, tuyambeko ku mukyalo ono asobole okubeera nga ava mu eno embeera gy'alimu. Bano abaana basobole okweyagala kubanga gino gy'emiti emito gye tulina. Ono ayinza okuba pulezidenti ow'enkya bannaaye. Abaana baneeno tubayambe kubanga bonna nga mubalaba baneeno bamulekwa, tebalina taata, tebalina maama, bali wano n'abamu tebabamanyi. Bakuyitaani mukwano? Nakawumbe. Walabako ku maama? Tomulabangako? Ate taata? Wamulabako? Omanyiko taata gye yalaga? Tomanyi gye yalaga? Ono obeera naani? Yogerako nnyo. Obeera ne jjajja. Ekyokulya mukijja wa? Tewali gye mukijja. Wandyagadde omuntu ali yakulaba akuyamba atya? Toyagala akuyambe? Embeera gy'olimu nnungi, toyagala bakuyambe? Oyagala okuyamba. Omuntu ali yakulaba oyagala akuyambe ki? Kuwa mmere. Ate ekirala? Chai. Ate ekirala? Ate okusoma. Toyagala kusoma? N'okusoma? School fees. Kati tunula mu kamera obagambe abandaba mwenna nsaba ku buyambi bwammwe munyambe ensome mbeere bulungi. Yogera nnyo. Obenga osoma. Owuli oyagala nnyo okusoma. Bw'okula ng'omaliriza okusoma oyagala kubeera ki? Oyagala kubeera dokita. Ono agenda kubeera musawo waffe ow'enkya. So gwe yenna mukwano ali eyo atulaba, bambi tubadde tusaba muyambe ku bano abaana, omukyala mumuyambe. Embeera gy'alimu si nnungi. Tunuulire waka we wafaanana, tunuulire ennyumba gy'asulamu. Twagala tulabeko abaana baneeno we basula batya, munda omwo mufaanana mutya. Bayinza obeera wano nga tebalina na bulangiti gye beebikka, nga tebalina mufaliso gwe beebakako, nga beebaka ku bukutiya. So gwe munnaffe ali eyo, nsaba otunule olabe abaana bano embeera gye bayitamu. Abaana baneeno batugambye bamulekwa omukyala, talina muntu yenna amuyamba, talina buyambi. Ye maama, ye taata, omwana w'alwala yafaayo. Omwana bw'atuukako obuzibu bwonna yafaayo. Omukyala ono
tusaba bannange tumuyambe. Bwe mbadde mpitayita ku kyalo kyaffe ne nyumyamuko naye ngenza okulaba nga yeetaaga obuyambi bwammwe bamikwano. Abaana baffe baneeno tetubasuulira tetubaleka kubanga naye yasalawo okubeera nga abalabirira. Nze bye nsobola okubawa tebibamala nga bo abantu beetaaga obuyambi bwammwe obulala. Nange nnyambyeko kyensobodde naye nammwe mwongereze okwo. Nnyabo ki ekirala kye wandyagadde okubeera nga abatulaba bakukolera? Abatulaba kye baali badde bankolera mbadde mbasaba bwe banfunirayo ssente nsobola okutandika okukola. Osobola otandika okukola? Mulimu ki gw'oyinza okubeera ng'okola? Nyinza okukola omulimu gw'egenda ng'ejjinja awo nsuubula ebisuuka ebyo nsobola okubitunda. Ng'otundira mu butale? Okay. Kati singa oba ogenza osuubula bano abaana obalekeraani? Era konneyiba wembateeka. Webateeka n'ogenda n'osuubula. Kati omulimu ogwo gw'ogamba ogw'okusuubula osuubira guyinza kukozesebwa nga ssente mmeka oba guyinza malawo ssente mmeka okugutandika? Suubira oba guli mu mitwalo nga 5. Mitwalo nga 5. Bw'ozifuna osobola okutandika omulimu ogwo n'obeezaawo abaana bano eno bulungi? Bwe kiri era bwe mba ngufunye osobola okutetenkanya. Osobola okutetenkanya. Ne balabikanga nabo baba bulungi. Ate ekirala kiki abaana bano kye batalina ekirala kye beetaaga? Kale labye okwebika bwe bityo n'emifaliso n'ennyumba bw'etyo n'engoye ez'okwambala. Ndabye wali eri nga ekiyigo kye mugendamu kya ssanja toyisi nzimbe. Toyisi nzimbe ng'ate era sitekanso yayingirawo. Sitekanso yayingirawo. Olw'embeera gye tulimu bayinza oba n'okubasenga bagenze bazimba n'okutugoba. N'okubagoba. Bajja ne balaba toyi nga teyimiridde na mutindo ne bakugamba okugizimba nga tosobola bizimba. Mumuwulira omukyala atugambye nti ne toyi yennyini gye bagendamu bajja ne bagikebera nga balaba tetuukaganye. So ne toyi nabwo buzibu buli awo yeetaaga okubeera nga ekolwako. N'ennyumba yennyini gye basulamu mugiraba, embeera yonna mugirabye nga bwefaanana. Omukyala ono yeetaaga obuyambi bwammwe. Gwe wenna ali eyo ng'osobola okuyamba omukyala ono tukusaba otutuukirire. Ffe ab'Amabirizi Products tuba tugenda kumukutuusaako bulungi nnyo omwebyo byonna by'oyagala. Nnyabo oyina essimu? Oyina essimu gy'osobola okuwa abantu abali eyo abasobola okuyamba? Ennyabo ngiina. Ogiina? Ya Airtel ya MTN? Ya Airtel. Omuntu yenna akwagala asobola okukufunirako? Omuntu yenna njagala asobola okunfunako. Okunfuna. Banaye mwenna abali eyo omukyala atugambye alina enamba y'essimu kwe musobola okubeera nga mumufunira. Ntegeeza abakulu abakulembeze b'ekitundu kino ekya Nazigo nammwe abali eyo bwenna abatulaba abakulu abasobola okugaba abatuyamba abaze bayamba abantu abali mu mbeera ng'eno. Nkowoola omukyala Mama Fiina omuntu yenna ng'olina ky'osobola okuyamba omukyala ono ne bano abaana be nkukoowoola bambi ojja oveeyo omuyambe naye asobole okubeerako obulungi awamu n'abazzukulu. Nnyabo tubadde tusaba owe abatulaba ennamba y'essimu. Abatuwuliriza mwenna ennamba y'essimu yange eri 07 00 99 52 74. Ennamba y'essimu giddemu eri 07 00 99 52 74. Omuntu waba ayagadde okuyisizaako obuyambi ereeta mannya ki? Ereeta Ajjala Nabukeera. Ajjala Nabukeera.
so bannaffe omukyala abawadde enamba y'essimu gye musobola okumuyisizaako obuyambi gwe wenna ali eyo asobodde okubeera nga omuyamba. Enamba y'essimu yeeyo ojja kubanga osobola okumuyamba. Gw'atasobodde kuba ku nnamba y'essimu tuukirira ffe ab'amabirizi products tujja kuba tusobola okukutuusa ewali omukyalo ono oba okutuusa ebyo byonna by'onaaba otuwadde tujja bimutuusaako bulungi nnyo. Teweerabira subscribinga, teweerabira kusharinga. Gwe wenna nga story ekukutteko ey'omukyalo ono tambuza video, sharinga, subscribe tusobole okufuna abanayamba abantu baneeno. Gwe eyandagadde tukutuuseeko omukyalo ono enamba y'essimu eyaffe ennyini eri 0704737114 0704737114. ojja kuba oyogera direct ne Ssenga Mabirizi ku lw'abaana baneeno era bukyonootuwa oyina ngoye, oyina byakwebika, oyina sukaali, oyina sabbuuni, kyonna ky'oba oli nakyo tujja sobola okibatuusaako bulungi ddala. Mpozi temwerabira Ssenga Mabirizi akola ebintu bingi nnyo eby'enjawulo omuli ebizigo ebiyitibwa Sumi Herbal Jelly, ebiyitibwa Lucky Beauty Jelly. Tuyina ebizigo eby'abaana n'eby'abantu abakulu nga bikulongoosa skin, bikuzigula olususu lwonna ne lubeera nga lulabika bulungi nnyo. Birimu ekyogero eby'abaana abato ate eby'abakulu birimu ekyogo. Tukolerako ne sabbuuni era nga bano abaana bo tugenda bawaayo Sumi bagende beesiigeko. Ono ye mulabi abutuse waneeno omumwa guzeeko ebbwa agenda asiigawo kasumi ebbwa liveewo. Tugenda bawaayo ne kasabbuuni babeere nga banaabako bakozese ku bintu bya Sumi ate beeyongere okulabika obulungi. Gwe nno nga oli eyo omukyala oyagala okutereeza kulasitiika yo naawe jangu tujja kukolako bulungi. Olina ekizibu kyonna ekikwatagana n'amaka, oli nabuka lw'omwami tomalaako, naawe beera nga otweyungako bulungi nnyo ku nnamba y'essimu 0704737114 ojja kubanga otufuna butereevu. Bannange mbasaba nyongera okubasaba ku buyambi obwa bano abaana ababebi be tulina waneeno. Embeera embi tutuuseewo ne tubalaba bulungi nnyo. Gwali yatulaba totuukidde ddala naye bw'otuukawo embeera ya nnaku ddala. Emmere abaana gye balya teriiwo. Wano tubasanze bali kumeketa ku muwogo olunaku olwaleero tebafumbye kyamisana olw'ensonga y'akasente, olw'ensonga y'akamere tekaliiwo. Gwe munnanga ali eyo ng'osobola okuyamba abaana bano mukwano, tukweyanzizza nnyo, tukweyanzeege. Naye teweerabira okusubscribinga, teweerabira n'okusharinga Mabirizi Herbal Products. Nyabo akasembayo kiki kye wandyetaaze ng'owulira okyagalira ddala ng'omuntu wakikkolera ebyo bibeera biwedde? Kinalyetaaze abawuliriza mbadde nsaba kufuna mulimu we gusinga byonna. Munnaffe ali eyo oba olinayooko ne ku basale nga gw'ogamba nti omwana ono nja muweerera, nja muwa basale, naawe tukweyanzizza nnyo, tukweyanzeege kubanga ku nsi kuno eno tewali kisinga kusoma. Bano abaana be babeera basoma nga balivingira mu mbeera ennungi ne jjajja abalabirira abeera musanyufu. Beetaaga okusoma, beetaaga omulimu, beetaaga okubeera nga babeerako ewantu ewalabika obulungi, nabo babeere nga basanyufu. Bannange teri kinyuma nga olaba omwana wo ali bulungi nnyo, woobeera walungi nga buli omu musanyufu. So mbasaba muyambe abaana bano, omukyalo ono mumuyambe asobole okukuza bazzukulu be kubanga teyabasuula.
abalabiridde wadde bazadde baabwe babavaako naye agumye nabo n'abalabirira bangi nnyo mubeera n'abaana n'omusibira mu nnyumba n'omusanga ng'embirizi zonna ziri kungulu naye abaana ekirungi tubasanze bo balabikako bulungi ng'ekibabulamu kyokka buyambi bwammwe kubeera nga basoma bafuna ekyokulya nga babeera bulungi. Bannange tubasaba buyambi mwenna abali eyo abatulaba ku Mabirizi Herbal Products mwebale nnyo okutugoberera. Tubasaba mu sharinge mu subscribinge ate gwalabye story eno gisharingireko munno mutuyambe omukyalo ono ave mu buzibu buno bwalimu. Byonna byonna mubirabye ewaka mulabyewo omukyalo ono asangibwa Nazigo Kayunga gy'abeera. Nabagambye nti keekaalo kebanzaalako bwe nabadde mpita ayita gye nsangidde ku omukyalo ono nannyonnyolamu ebizibu bye ne muwaayo ke mumuwadde naye ne nsalawo ne ŋŋamba kamubatuuseeko. So bamikwano tubasaba ku buyambi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kutuwuliriza. Temwerabira okusubscribinga. Nsigadde nze Senga Mabirizi nannyini birungo. Abaana tugenda bawa ku buzigo babeere nga beesiigako.